Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi babuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbeebaza okubaayo obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda era ne tugabana emmere ey'omwoyo nga kino kye kigambo era gwe mubiri gwa Kristo. Bw'owulira ekigambo kino mu matuugo n'okifumiitirizaako n'okiteeka mu mutima gwo n'okola ebyo ekigambo bye kiragira, kifuuka kitundu ku ggwe kubanga kikukyusa okuva mu mutima gwo ofuna okukyusibwa munda mu ggwe. Y'ensonga lwaki kiyitibwa ekigambo emmere omugaati, kubanga wokiwulira eba mmere ya mwoyo era enyumirwa era okuwulira mu mwoyo gwo ng'okusse, naye bw'okiteeka munda mu ggwe n'okigoberera kifuuka kitundu ku ggwe. Kati wekifuuka ekitundu ku ggwe olwo gubeera omubiri gwa Kristo nga guli wamu naawe. Nga gy'okoma okufuna ekigambo kino, omubiri gwa Kristo guzimbibwa munda mu ggwe. Ng'eyo ensonga lwaki Mukama waffe atuweereza ababuulizi n'abasomesa ne bannabbi kuzimba mubiri gwa Kristo mu ffe. Kye kigambo kye batubuulira eky'omwoyo, kye batubuulira mu mwoyo ne mu mazima nga balina enkolagana ne Katonda. Ekigambo ekyo kitukyusa obukakafu nti kifuuse kitundu ku ffe. Bwe kifuuka ekitundu ku ffe, kifuuka kitundu ku mubiri gwaffe era nga ogwo gwe mubiri gwa Kristo oguli mu ggwe. Nga we tusoma mu kitabo kya Ephesians chapter 4 okuva ku verse 14 awo okuva ku verse 13 okutuuka ku 15, Ephesians chapter 4 verse 13 okutuuka 16, 15 awo watulaga nti Mukama waffe ekigendererwa kyatuweereza bannabbi n'abasomesa n'abatume n'ababuulizi, ayagala ekikula kya Kristo munda mu ffe kikule okutuuka ku kipimo kya Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali kuno ku nsi. Kyengezako okulaga muganda wange leero nti gy'okoma okuwuliriza ekigambo tosigala kyekimu, omubiri gwa Kristo gubeera wamu naawe. Olwaleero ngenda kwogerako ku biki by'oyinza okulaba, biki by'oyinza okufunamu obumanyirivu singa ova mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero. Njogera ku mukristaayo abadde asinza Yesu Kristo, abadde asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Singa ova mu bulamu bw'ensi eno, biki by'oyinza okusanga awo era oyingira otya mu ggulu, era biki by'olaba mu ggulu singa olwaleero kigwawo bugwi ne weesanga ng'oli mu bulamu obutaggwaawo. Kubanga ekituufu kiri nti olwaleero tetumanyi oba enkya ate tunaba tukyali balamu, kwega tetulina bukakafu. Y'ensonga lwaki tulina okuba nga tweteeseteese buli lunaku okusinkana Mukama waffe. Kakati kyetulina okumanya nti bw'okkiriza Yesu Kristo oyambazibwa omubiri omweru era oyambazibwa ekyambalo ekyeru. Bw'okkiriza Yesu Kristo ajje munda mu ggwe oyambazibwa omubiri omweru, omuntu ow'omunda oyambazibwa omubiri omweru. Era nga omubiri ogwo omweru ne Bible egwogerako. Bwe tulaba mu 1 Corinthians chapter 15 verse 40 watulaga nti waliwo emibiri egy'omu ggulu, waliwo n'emibiri egy'oku nsi. Ekyo kiri mu 1 Corinthians chapter 15 verse 40. Nga omubiri omweru ogwo gwe mubiri ogw'omu ggulu. Mu ggulu togendayo na mubiri guno gwe tulina wano ku nsi, wabula ogendayo ne guli omubiri omweru ogutaggwaawo. Omubiri ogwo omweru bangi Mukama abikudde amaaso ne basobola okugulabako, era bangi abalala bagamba ne balaba ekitangaala ku muntu abalala. Mukama aba agezaako okutulaga omubiri ogwo nti ddala tugulina omubiri ogweru, ekyambalo ekyeru. Era ennaku ezo nali ndabako ku YouTube nga waliwo omusajja wa Katonda gwe mpuliriza, ne ndaba omusajja wa Katonda nabbi Dr. Wall omwami ali Kenya, yali alina babatiza naku ndoza si myezi gyewala, yali alina babishopu babatiza. Ekitangaala ekyo ekyeru Mukama n'asobola okubikola maaso g'abantu, era n'owa kamera yakwata ekitangaala ekyo ekyeru ekyali kimwetoolodde. Ngaawo ako ke tulaba katono nnyo, naye nga mu muntu ow'omunda omukristaayo oyakayakana n'okusinga enjuba, oba mweru nnyo. Naye ebintu ebyo Katonda abitulaga tulabe nti ddala bya ddala. Era n'ogenda ku YouTube osobola okulaba omwami oyo Prophet Dr. Wall ekitangaala ekyo kyamwaseeko. Bangi bakiraba naye lwakuba kati
obujulizi ng'obwo Mukama atuwadde omukisa ne kamera n'ekikwata kuba obuulira abantu nti ekitangala ekyeru weekiri ekyambalo ekyeru bangi babuusabuusa naddala abo abatalabangako abatawulirangako ate obuulira ne mu Bible nga tebannabakisoma. Ekyambalo kino ekyeru tukifuna bwe tuva mu bulamu bw'ensi eno. Ngamba omukristaayo abadde asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima ng'obukristaayo bwe si bwa ku mumwa wabula buli mu nkolagana ye mu mutima gwe ye ne Katonda. Kuba tujjukire mu Bible Mukama atulaga obubonero bungi obutuwa ekifaananyi engeri gye tunaatuuka mu ggulu. Okugeza w'osoma akagero ka Esther, w'osoma ekitabo kya Esther chapter 8 verse 15 tulaba nti Mordecai bwe yali ava mu lubiri lwa kabaka ng'ajja mu kibuga, Mordecai engeri gye yali ayambadde ekyambalo ekyeru nga kiriko ne bbulu ng'ayina engule ku mutwe, ako kaali kabonero Mukama ng'atulaga nti otugenda okuyingira obwakabaka bw'omu ggulu. Eyasoma kasitoori ako ka Esther, bw'osoma ekitabo kya Esther verse otandikira ku chapter 8 ddala verse ya 15 eraga bulungi etuwa ekifaananyi. Kati emibiri gyaffe myeru, ekyambalo kyeru, omubiri guba mweru n'ekyambalo nga kyeru. Era ng'ekyambalo ekyo buli lwe twonoona ku nsi ne tukola ekibi ne tutenenya, ekyambalo ekyo kijjako amabala. Ekyambalo ekyo kijjako amabala. Ne bwe twenenya ekyambalo ekyo Mukama waffe kyanaaza n'omusaayi gwa Kristo ne kitukula. Gwe mubiri ogwo gwe tulina okugenda nagwo mu ggulu. Era ne tusoma mu ndagaano enkadde olaba nga mu kitabo kya Leviticus chapter 16 verse 28 Mukama waffe yali alaga bakabona nga bagenda okuwaayo ssaddaaka, nga bagenda okwokya ssaddaaka ku kyoto. Yabagamba nga basooke booze engoye zaabwe era basooke banaabe mu mazzi batukuzibwe. Ng'ekyo kyali kikiikirira oba kyefaananyiriza olwaleero okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu tulyoke tudde eri Mukama nga tebannakola ssaddaaka. Mu ndagaano enkadde omuntu yasooka nga kunaaba n'engoye zaalimu ne bazooza, nga olwaleero ke kabonero nti nga tugende wa Mukama, nga tugenda ku kyoto kya Mukama, kubanga ekyoto kitegeeza awantu Mukama waleetera obubaka, awantu awali okolaganira ne Katonda, awantu wegamba wali olujja oluyingira mu ggulu. Ekyoto era ekyo kiri mu mutima gwo. Ne mu kkanisa etubuulira obutuuti bungi nakyo kyoto, kubanga Mukama waleetera obubaka awo wennyini musumba w'abayimiridde we wabeera obubaka. Kati nawe mu mutima gwo kyekyoto. Kati okunaaba kuno olwaleero okwenenya ekyambalo ekyo kibeera kitukuzibwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo n'okutambulira mu butuukirivu tusobole okukuuma ekyambalo ekyo nga kyeru n'omubiri gwaffe nga mweru. Abo abaagala ogende mu ggulu, abatayagala kusinza Katonda, kutuusa mukolo, kubeera bammemba ba kkanisa, kumanyika ba pasita, kumanyika ku kyalo na kubala myaka gye tumaze mu buweereza, amazima gali nti ne womala emyaka 5 n'omala emyaka 3 ng'obadde oweereza Mukama ng'era oli mu kubeerawo kwa Mukama, bw'oyonoona n'oteenenya, singa Yesu Kristo akomawo ku ssaawa eyo oba ogenda mu muliro. Kankiddemu ne womala emyaka 3 ne womala emyaka 5 ng'obadde mu kubeerawo kwa Mukama, singa weenenya singa oyonoona n'oteenenya ng'okimanyi ddala oli mu kibi mu mutima gwo naye n'otayatula n'oteenenya maaso ga Mukama era n'otamalirira kuva ku kibi ekyo, munne Yesu singa akomerawo kaseera akako nga toneenenya oba ogenda mu muliro. Olw'ensonga nti ekyo ekibi ekiba kitulimu kituganya okwenenya kiba kitundu kya Sitaani, kiba kikula kya Sitaani. Kuba buli kibi ekitubeeramu ebeera dimoni, ate Sitaani takkirizibwa mu ggulu, baamugobayo. Kubanga ekigambo kwonoona, ekigambo siini, okwonoona siini kitegeeza Satani in nature. Kati ekyo kiba kikola kya Sitaani kyekirimu, ate Sitaani takkirizibwa mu ggulu. Kati n'oba obadde oweereza Katonda, bw'oba olimu ekibi mu mutima, Yesu n'akomerawo awo, oba ne weesanga ovudde mu bulamu bw'ensi eno oba mu kabenje oba ekintu kyonna nga teweetegese, munnanga oba ogenda mu muliro. Ekintu ekikulu nnyo, ensonga lwaki tulina okwenenya, tulina okuva ku kibi. Era yemu ku nsonga lwaki wogenda mu ggulu bakusanyukira era bajaguza era bakuyita omuwanguzi, kuba bakimanyi ku nsi kuliko olutalo, tulwanyisa ekibi, tulwanyisa omubiri, tulwanyisa okwegomba kw'omubiri, tulwanyisa okwegomba n'ebyamasanyu by'ensi eno. Olwo olutalo
era bakimanyi nti abagenda mu muliro bayitirivu naye abagenda mu ggulu batono ddala. Ensonga lwaki bakusanyukira ng'ogenze, ensonga lwaki wabeerawo ebivuga bingi, wabeerawo okutendereza, wabeerawo essanyu lingi mu ggulu. Omuntu yenna gw'omanyi yali agenzeeko mu ggulu eyakusookayo, bamalayika bamuyita, oba yali wa famire yo, oba wasoma naye, oba wakolako naye, bonna babayita ne bakusanyukirako, ne bakwaniriza era ne bakuyita muwanguzi, kuba bakimanyi luno olutalo ku nsi. Yensonga lwaki tulina okwenenya, yensonga lwaki ekkanisa yonna gy'oli balina okwogera ku kwenenya, okwenenya okutambulira mu butuukirivu, okwenenya okutambulira mu butuukirivu. Newe tunaasabira mu kanisa nga yesinga abantu abangi, ne tunaasabira mu kanisa nga yesinga obulungi efaana ya zaabu, ne tunaakola tutya naye nga mu mutima tukwesa ekibi, tuba tugenda mu muliro. Buli omu agenda kumira mu maaso ga Katonda bw'omu bw'ati yekka ye ne Katonda. Katonda alyoka akebere mu mutima alabe olw'ekibi kye tukwese, kuba ye akebera mitima. Yensonga lwaki tulina okukuuma ekyambalo kyaffe nga kitukula, ekyambalo kyaffe nga kitukula. Bwe tusoma mu kitabo kya Leviticus chapter 17 verse 16, Mukama mu ndagaano enkadde yagamba bakabona nti w'onaaba toyozezza ngoye zo era n'otanaaba kutukula nga tonajja mu kubeerawo kwa Mukama. Mukama yabagamba nti bajja kuba bo bennyini nga bavunaanyizibwa olw'obutanaaba, olw'obutatukuza ngoye zaabwe, nga kitegeeza ekyambalo kye bambala nga tebannagenda mu kubeerawo kwa Mukama, nga tebannagenda mu kifo ekitukuvu. Kati kye kimu n'olwaleero bwe tuba nga tetwenenyezza, nga tukyatambulira mu kibi, nga tukwesa ekibi mu mutima gyaffe, Mukama aba tasobola tukkiriza mu ggulu. Yensonga lwaki otutambulira mu kibi, Yesu Kristo akaaba amaziga mu ggulu, ng'akaabira emyoyo gyaffe, ng'alaba tubadde tulabye ekkubo, ate ekibi ekyo kye tulemerezaamu ne kitutwala. Yensonga ye Sitaani abeera ekyensonga yagimanyi. Yensonga ye Sitaani ayagala mu mutima gwaffe n'atugamba tewali mutuukirivu, abasumba bayisa kyekimu, naawe tosobola kutuukiriza byonna. Kwegamba atuteekamu endowooza eyo nga kyagala obeere ng'otambulira mu kibi, ng'oga kasita tebammanyi, kasita neekweka, kasita nkola bwe nti. Kumbe ye Sitaani ye alinze, akimanyi essaawa yonna oviira mu nsi ng'okyali mu mbeera eyo oba ogenda mu muliro. Yensonga lwaki abagenda mu muliro bayitirivu, yensonga lwaki abagenda mu muliro bejjusa obudde bwe bamala nga basaba Katonda ate ne bagenda mu muliro, ng'ensonga yakweka kibi mu mutima. So nga weenenya n'omuliro kivaako, Mukama akuwa ekisa n'akuwanguza olutalo olwo, n'akuggyamu ogwo omuzego oguba gukulemeddemu. Ekisa Mukama akitaddewo, naye ffe kennyini tulina okusalawo, tatukaka. Tulina okusalawo n'omutima gwaffe ne tumalira okuva ku kibi, oba mu mbeera y'okuva ku kibi waliwo emikwano egituvaako, oba waliwo famire, abafamire abalekera okukolagana naffe ng'oganya okutambulira mu kibi, ye Mukama aba naawe. Kuba waliwo ebintu ebimu nga okuva mu kibi, oluusi famire erino obutakkiriziganya nayo, bayinza okugamba okugeza tugenda mu kyalo, tugenda kwabya lumbe, tugenda kusoma simayo badduwa, bintu ebityo. Kumbe bagenda kusinza Sitaani, kulaamiriza mizimu, kwokya bubaane, biki. Kati ebyo wokkiriziganya nabyo ng'otidde okuswala mu maaso ga famire yo, kitegeeza ne Mukama waffe Yesu Kristo tajja kwatula linnya lyo maaso ga Katonda Kitaffe. Aba erinnya tajja lyatula, naye olina okusalawo gwe nga ggwe, kuba lwe lutalo lwe tulina mu nsi lwe tuyitamu. Si kikulu bibi ki byokoze mu biseera eby'emabega, gwe weenenye otandike olugendo, obe ng'ozaaliddwa buto, otandike olugendo olw'obutuukirivu, obeere mweteefuteefu. Olunaku lwonna singa Yesu Kristo akomawo, obeere mweteefuteefu ogenda naye. Ekyambalo kyaffe kirina okuba nga kitukula. Naye tusoma mu Zaabuli 26 olunyolo olw'omukaaga, Dawudi yayogera n'agamba, naaza engalo zange, naaba mu ngalo nga sinagenda ku kyoto, nga kaali kabonero nkatulaga nti tulina okusooka ne tutukuza ekyambalo kyaffe. Ekyambalo kyaffe ekikiddugaza kutambulira mu kibi, kweka kibi mu mutima. Kobenga okoze ebibi byenkanawa, kobenga watta abantu, kobenga weenenye oyatule, Mukama agenda kusonyiwa. Oyatula n'omumwago ate mu mutima gwo yewabeera okwenenya okusingira ddala. Weenenya n'okabira Mukama, ne weenenya n'oga Mukama asonyiwa. Nze muzibe, nze kigala, wangambye nga siwulira, nze atambulira mu kibi, nze akola kino na kino. Mukama asaasira, nsonyiwa Mukama, ompa obusobozi obutaddamu kutambulira mu makubo ag'amabi. Mu mutima gwo mulyoka aba amaziga ngo naawe wejjusa ekintu kye wakola. Mukama akunaaza n'omusaayi gwe
era ekyambalo kyo ne kiba nga kitukula. Nosobola okuba nga oli mweteefuteefu olunaku lwonna singa akomawo. Tulaba ne mu Zaabuli 51 olunyiriri olwokubiri, Dawudi Zaabuli gye yawandiika nga yeenenya nga amaze okukola ekibi, nga yejjusa ekintu ky'akoze. Yayogera n'agamba Mukama, naazaako ebibi byange, naazaako ayi Mukama ebibi byange, ontukuze onziggyemu ekibi. Era tulaba ne Isaiah yakyogerako. Isaiah chapter 1 verse 16. Isaiah yayogera n'agamba tulina okunaaba twetukuze, olwo tweyawule ku bibi byonna byonna mu maaso ga Mukama. Isaiah chapter 1 verse 16. Tulina okweyawulira ddala ku kibi kyonna. Ne bwe tulaba Jeremiah chapter 4 verse 14 yayogerako, yali ayogera ku Jerusalemu kuba ffe kibuga, yali ayogera ku Yerusalemu n'abagamba Yerusalemu, weeyozeeko ekibi kyonna kyonna okuva mu mutima gwo, obeere ng'olokoleddwa. Weeyozeeko byonna, weeyawule ku birowoozo ebikyamu. Jeremiah chapter 4 verse 14 bwetyo bweyogera. Ate era tulaba ne Mukama waffe Yesu Kristo. Tulaba mu John chapter 13 verse 6 okutuuka ku 8. Mukama waffe Yesu Kristo yali anaaza abayigirizwa be ebigere. We yatuuka okunaaza Peetero ebigere, Peetero yali asoose kugaana. Mukama waffe n'agamba, okuggyako nga nkunaazizza ebigere, oba tolina kitundu ku nze, era mba sina kitundu ku ggwe. Nga kitegeeza Mukama waffe we tuba ffe kenyi tetuzze eri gy'ali n'atunaazaako ekibi, kuba ffe tusooka tusalawo omutima gwaffe okuva ku kibi, olwo ye n'atuwa obusobozi. Wabula tebuba busobozi bwaffe okuva ku kibi, tusalawo omutima gwaffe ne tweyawula ku makubo amakyamu, olwo ye n'ajja n'atukwatirako. Ekkubo erigenda mu ggulu funda, abaliraba batono, abaligoberera batono. Beera omu ku abo abagenda oddigoberera ogende mu ggulu. Beera omu ku abo. Ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yajja si kubeera nti buli lwa Sande tugenda ku kkanisa ne tuyimba ne tutendereza ne tukuba amazina ne tuwuliriza ebivuga ne twambala bulungi ne twekubya ebifaananyi ne tubeera bammemba ba chaaki, bapasita ne batumanya. Ogenda ku chaaki si kibi, naye ayagala tugende naye mu ggulu. Bangi tusinza, tuzina, tuyimba, naye ng'ekkubo lyetukutte ligenda mu muliro, ate nga mu mutima gwaffe tukimanyi. Nga mutima gwaffe buli omu nga kinoomu omanyi by'otambuliramu. Kyekiseera okwenenya, kobe ng'okoze byenkana watwenenye, tudde gy'ali era weebuuze ekyambalo kyo kitukula. Singa akomawo leero kitukula, weenenye muganda wange, oyatule ebibyo, oveere ddala ku kiyitibwa ekibi ng'okyalina omukisa. Olunaku lw'enkya luyinza okuba nga obudde bujja kuba buyise. Twenenye, tuleme kulinda lwa Sande lwokka, lwe tugenze ku kyaki, lwe tusinza, lwe tutendereza, lwe tusaba, lwe tusoma Bayibuli. Ewaka Mukama mukolere obudde bwe, muweeyo obudde bwe Mukama, osinze mu mutima gwo, osabe mu mutima gwo, n'oba oyikola emirimu gyo obeere ng'osaba, omuwe obudde, obe n'enkolagana naye. Ekyo Mukama kyayagala, omusinze mu mwoyo ne mu mazima, nga si byakulaga bantu. Siga nti Mukama lwe twambadde obulungi ne tugenda ku kyaki nga twesize ebizigo tulabika bulungi, wayagala tumusabe wokka. Nedda, n'ewakaawo ng'okola emirimu gyo, mu mutima beera ng'osaba. Kakati singa olwaleero omukristaayo atambulira mu butuukirivu era nga yeenenya ng'akoze ensobi, singa ava mu bulamu bw'ensi eno mu kiseera ng'abadde atuukiridde ng'ekyambalo kye kisaanidde maaso ga Katonda, ebintu bino bye biyinza omutuukako. Ekisooka, ava mu mubiri gwe, yeeraba ng'avudde mu mubiri gwe naye ng'abamuliraanye bo tebamulaba, naye ye agenda okulaba ng'alina omubiri omupya omweru. Era ova mu mubiri gwo nga wakava mu bulamu bw'ensi eno, omubiri gwo gubeera wansi nga weebase, ng'era abasawo bakebedde balaba tokyassa, ng'ab'oku nsi bali mukaaba maziga, gw'obeera bbali, naye ng'olaba olina omubiri omupya, ng'olw'okuba omubiri omupya gukwewunyisa nnyo gw'oba olina, oba oli mu kwekwatako ng'olaba emikono, olaba amagulu go, kweganga olaba omubiri gwa ddala, olaba ekyambalo kyeru, omubiri mweru, nga weewuunya, olaba omubiri teguli mu magumba, towulira mu musaayi, naye ogukwatako olaba mubiri gwennyini ate gwakayakana. Kati ekyo kyokka omala ebbanga awo
omala obudde obuwerakawo nga weegomba omubiri gwo ng'olabika bulungi nga olaba ng'oli mulamu nga n'abakaaba tokyabatunuulira naye ng'obalaba bakaaba naye nga kwegala tobafuddeeko nga weewuunya omubiri gwe ekitangaala ekiguvaamu nga gulinga enjuba nga weewuunya engeri gy'olabika obulungi nga weewuunya amaanyi g'oyina nga weewuunya kwega n'ebikwetoolodde kuba otandika okulaba bamalayika bajja malayika omu ayimirira ku mukono gwo gwa ddyo omulala ogwa kkono bajja ne bakwaniriza era osooka kwewuunya nnyo kuba bamalayika olaba nga baddala nga boogera nga baseka ng'olinga abamanyi nga bakuyita erinnya lyo ng'olinga abamanyi nga bagamba bulijjo tubeera naawe tubadde nga naawe era be basooka n'okwegama n'okukwaniriza ne bagaa kulika oli muwanguzi era owangudde essanyu litandikira awo era bamalayika abo be bakulembera ne bagaa jangu tugende era otandika okulaba ekifo ekipya gy'oli nga wotuuka mu ggulu kyosooka okulaba wasirifu nnyo nnyo kyendegeeza okuba nti wasirifu obudde bwayo walinganga ku nsi wonalaba buli kimu nga kiyimiridde nga tewali wadde omuti ogw'ennyonyi oba empewo egufuuwa nga tewali obusirifu bwayo bwe butyo naye ng'ekintu ekitambula osobola okujja n'okiraba naye ng'obusirifu bw'amaanyi wansi w'olinnya nga watukula wasinga ne zaabu wasinga ne feeza naye nga kala yawo efaanana nga gold ebisenge wonna woyita ng'olaba ebisenge nga gold oli kugamba nga asinga n'ono gold ow'oku nsi era bye bisinga n'okwewuunyisa bw'ova mu kwetunuulira gwe nga gwe okwegomba omubiri gwo ng'olaba mulungi nnyo ng'olaba olabika bulungi olaba malayika balabika bulungi nga weewuunya olaba boogera baddala kwegamba ng'olaba oli mu nsi mpya kwegamba nga toyina kwegamba ekintu kye bayita okufa ku nsi ng'okirabye nti si kufa wabula kuva mu bulamu buno ate n'odda mu bulamu buli obuddako mu kiseera ekyo otandika okulaba bamalayika gye bakututta otandika okulaba ebizimbe ebirungi ebizimbe byoyinza kuno ku nsi kwegamba tebirinako nga singa byaliko lwali badde nga lubiri olulungi olwazimbibwa bulungi ebimu byazimbibwa ku mazzi ebirala byazimbibwa wansi mu mazzi nga biriko byatonebwako amayinja amalungi agatalina ku nsi kuno agasinga gold ne diamond obulungi era otandika okutunuulira ekibuga kino n'okyegomba otandika okuwulira ebigambo ebirungi kwega ebiva kuga otandika okuwulira amaloboozi amalungi agava mu bamalayika ng'olaba baddala ng'olaba akayakana otandika okutunuulira eggulu ebire byayo nga si gwe musana guno ogw'oku nsi wabula ng'olaba ekitangaala ekyakayakana nga kitukula n'okusinga omuzira nga kyakayakana kyonna ng'olaba ekitangaala nga osobola okiraba osobola n'okikwatako osobola n'okitambulirako nga si bye bino ebyoku nsi nga weetegereza ekitangaala olaba kiramu kirina obulamu olaba nti ekitangaala kiramu kirina obulamu olaba ng'ekikusemberera n'olaba ng'ekiddayo n'olaba ng'ekyongera okubeera ekyamaanyi ebyali badde ng'ebire olaba bijja mu langi ez'enjawulo ezitukula okukamala obukamazi era bamalayika batandikira okwogera naawe basooka ne bakwanjulira oba ne bakubulira abantu abali mu ggulu b'omanyi oba lwa abooluganda lwabaliyo oba abantu bwasomako nabo oba wakolako nabo oba oli yali mukwano gwo nga gyali basooka ne bagamba ne gundi ali wano ne gundi ali wano bebimu ku bisooka bikuwa essanyu n'ogamba nenjagala mulaba ne gundi ali wano ebyenkubuulira omukristaayo byemu ku byosooka okutuukako mu ggulu nga bamalayika bakutwala byebimu ku bintu byosooka okulaba kuba bakutwala kuba bino byosooka okulaba nga oluusi nga tebannakutuusa na mukama waffe Yesu Kristo kubajjukira bakutwala wa mukama waffe Yesu Kristo n'akwaniriza mu butongole n'atambula naawe amadaala n'akutwala ewa Katonda kitaffe kubanga lyekkubo lyokka eritwala ewa Katonda lyekkubo lyokka tewali kkubo ddala lyokka lyokka ekkubo Yesu Kristo lyekkubo era mu ggulu otandika okulaba ebizimbe naye mu kaseera kano oba n'ebibuuzo bingi era bamalayika babeeteefuteefu era babasanyufu okuddamu ebibuuzo by'oba obuuza kuba ebibuuzo ebyosooka okubuuza otandika okubuuza n'oga ebizimbe bino kuba ebizimbe olaba ebimu babizimba biwedde ebizimbe ebimu olaba bakyabizimba tebinaggwa olaba ebizimbe ebimu nga temuli bantu kati ebimu ku bibuuzo byosooka okubuuza ogamba ebizimbe bino byabaani era weebuuza ebizimbe bino babizimba ddi era babizimba batya
kati weweebuuza ekyo malayika nga bagamba jangu tubeeko kye tukulaga nkati nga bamalayika bagamba tunule ku nsi nga basooka amaaso go bagabikkula ng'ofuna okubikkulira ng'olaba ebintu ebiri ku nsi okugeza bayinza okukulaga ku nsi ne babako ennyumba gye bakulaga mu nnyumba eyo ne bakulagamu omukristaayo asinza Katonda mwoyo ne mazima n'omulaba nga ali mu kusoma Bible mu mutima gwe ng'afumitiriza ku ekyo kyasoma ng'era akyagala ng'akiteeka mu nkola buli lwakisoma nga bamalayika bakulaga nti malayika ow'omuntu oyo asoma Bible omuntu we buli lwasoma Bible n'akifumitirizaako mu mutima malayika we aweebwa ebiragiro mu ggulu nti ennyumba y'omuntu oyo batandika ogizimba bw'alekera okusoma Bible nga nabo basooka eri bayimiriza kati ng'olwo bakulaga engeri ennyumba ezo engeri gye zizimbibwa kubanga tujjukire mu ggulu yewaffe yewaka kyewandiikiddwa bulungi nnyo mu kitabo kya Philippians chapter 3 verse 20 nti ffe obutuuze bwaffe buli mu ggulu era bamalayika bakulaga bwe bamala okulaga oyo asoma Bible ne bakulaga engeri ennyumba ye gyezimbibwa buli lwasoma Bible olwo batandika okukubulira ebintu ebisobola okuyamba n'ozimba ennyumba mu ggulu buli lw'obuulira enjiri buli lw'osaba mu mutima buli lw'oba osinza n'otendereza eri mu ggulu ennyumba ye eba ezimbibwa kuba buli kutendereza kuba oba okusinza kuwa ekiragiro malayikawo ebyokuzimba n'abiweereza mu ggulu ne bazimba kuba lwo malayika we abeera naawe ekiseera kyonna kati okusaba mu mutima n'otendereza sigamba kusaba kwokka ng'oli ku kyaki mu biseera bye eby'eddembe nga oli ggwe ne Katonda igwe wekka nga mutima gwo ne Katonda mutima gwo n'omutima gwa Katonda nga mmwe mumanyi kyokola sigamba bino ebyogenda ku kyaki n'otendereza ku kyaki si wabi naye amazima amatuufu gali nti gwali yampuliriza omukristaayo ennyimba nnyingi kuno ku nsi ze tumanyi ng'eza gospel si za Katonda zisinza sitaani nnyingi nnyo ku nsi kuno bazikuba ne babuukabuuka mu kanisa naye ng'ensibuko yaazo sitaani era n'amazina mangi ge tuzina mu kanisa si ga Katonda tugazinira sitaani kuba bangi tugazina naye nga tetumanyi nsibuko yaagwo kuba oli ajja nga alina ekigendererwa n'atandika enkola ey'amazina ago era ye yamanya gy'agajja kati abalala ne bagoberera olw'obutamanya olw'okubanga bangi tuba tusinza olw'ekyo kye tulaba si olw'ekyo kwegamba si olw'ekyo kye tukkiriza wabula tuba tusinza olw'ekyo kye tulabako olw'okuba tulaba ebivuga birungi biki naye nga mu mutima gwaffe Katonda tetumusinza mwoyo ne mazima tetutambulira mu butuukirivu tetwenenya naye mu kyaki tuzina amazina ne tuyimba amazima gali nti bangi bagenda kusinkana mu muliro naye nga babadde mu kanisa baweereza bakoze buli kimu mu kanisa naye nga tebalina nkolagana na Katonda nga bakweka ekibi mu mutima nga bagendera kutuukiriza nkola za kanisa na nkola za kyaki kwegamba nkola za pasita bagendera kutuukiriza pasita byagala si Katonda byagala kubanga leero era n'obeera mu ggulu malayika balina ekintu kye bagenda okukulaga weewuunye bajja kukulaga ennyumba nnyingi ku nsi kuno ze tuyita ekkanisa nga zijjudde ekizikiza era bakulaga abasumba bangi be tugoberera nga bakola endagaano ne sitaani era bakuŋŋaanya myoyo gitwala mu muliro nga bayitirivu bakola endagaano era bakuŋŋaanya myoyo gitwala wa sitaani nga bayagala amaanyi n'ettutumu ne ssente sitaani n'abibawa era bo nga tebalibuulira ku kwenenya nga tolikiwulira nakko okwenenya mu kkanisa yo oba okutambulira mu butuukirivu tosobola kiwulirako kuba ekyo sitaani takyagalira ddala wabula ate nga basaddaaka okukamala naye olw'obungi bw'abantu ku kyaki abantu abafa ne basaddaakibwa tewali abalondoola tewali yeebuuza gundi yafaaki ate gundi ebyo ebintu woba otuse mu ggulu malayika bagenda bikulaga nga biri ku kanisa kubanga lwaki malayika abikulaga ogenda kubeera mu ggulu otandika okusabira abali ku nsi kubanga ali ku nsi tasobola kusabira ali mu ggulu naye ali mu ggulu asabira ali ku nsi yensonga lwaki ne Mukama waffe Yesu Kristo atusabira buli kiseera abeera asaba kuba Mukama waffe abeera atusabira buli kiseera ne Mwoyo Mutukuvu abeera atusabira kati naawe oba ogenda kutandika okusabira abantu ekirala bamalayika bakulaga abantu nga bawaayo eky'ekkumi nga bawaayo mu kanisa nga kiva mu mutima gwabwe era nga bawa Katonda ng'era bava waka nga bakiteeseteese abo nabo buli lwe bakola ekyo ennyumba zaabwe mu ggulu zongera okuzimbibwa nga bavayo
bawaayo kuva ku mutima gwabwe nga tebawaayo kubanga bagambye nti abalina emitwalo 5 mujje wano, abalina emitwalo 3 mudde wali. Abo abawaayo bwe batyo mu lujjudde, Mukama waffe Yesu Kristo atulaga mu Bayibuli nti abo abawaayo nga Bafalisaayo mu lujjudde awo bamaze okufuna empeera yaabwe. Naye oli ne wawaayo katono nga kavudde mu mutima gwe, abo Mukama ddala empeera yaabwe gyeri mu ggulu. Oyo agaba nga talaga muntu yenna, n'owo oyo ali mu bwetaavu n'omuyamba, oyo Mukama ogwo omutima gwatunuulidde. Era agamba n'abali mu ggulu, banne mulaba omwana wange, ng'ogaba okuva mu mutima gwo nga tolaga muntu yenna, tolaga pasita wo, tokola wabula ng'owaayo eri oyo ali mu bwetaavu. Eri oyo ali mu bwetaavu, nga si kuwaayo olw'okubanga oyagala bakulabe mu abo abawadde emitwalo 10, mu abawadde mmeka, naye nga gw'owadde omutima gwo ddala owadde eri Katonda. Abo benjogerako, kubanga oba towaayo kya 10 oba onyaze okuva eri Mukama Katonda, oba towaayo oba onyaze, olina okuyamba abo. Ate wobanga woli tolina kyaki wogenda kusabira, osobola okuwaayo mu ngeri nnyingi ez'enjawulo, osobola okuwaayo mu ngeri nnyingi nnyo ez'enjawulo. Oyinza n'okuba emirimu gy'okola nga toyina ssente naye ng'olina ebintu by'osobola okuwaayo. Oyinza okuba oba oli mulunzi oba otunda ngoye, ng'oyinza okukwata obugoye ng'obwo n'ogenda oba awantu we balabirira abaana abatalinaako bazadde, n'obawaayo ob'engoye n'obawaayo ekyo Mukama akiraba, kibeera wakati wo ne Katonda. N'okwata n'obaako n'ogenda oba n'olaba ku basibe n'obalambula, n'oyamba ab'eŋŋanda zaabwe, n'olaba omusibe ng'omwo mu kutandika, n'omubuuzaako n'omugamba munnaye obeerawa, n'ogenda n'olaba ku famire bali babonaabona tebalina ssuubi, mama waabwe oba tata waabwe bamusiba, n'obaako ky'obayamba, kiri wakati wo ggwe ne Katonda. Eyo empeera yo ogenda gisanga, era olwo oba osinza Katonda mu mwoyo, mu mazima, kuba mu mazima oba omanyi ky'okola. Oba osinga oli agenda mu kanisa n'ayimirira mu lujjudde awadde emitwalo 10, naye nga wansi ku mutima gwe akimanyi nti ezo ssente zawaddeyo, ayagala kusikiriza balala nabo bajje baweeyo, alina enkolagana ne pasita, ayagala kwegaba abantu bamulabe bagambe omusajja alina ssente, ng'alina ebigendererwa bye birala. Njagala buli muntu obe n'enkolagana igwe ne Katonda, igwe ne Katonda, oleme kululinda lunaku lusembayo olyoke otegeere Mukama Katonda wo. Tujjukire nti dimoni ey'obwavu, olala nayogerako ku dimoni ey'obwavu. Dimoni ey'obwavu gyeri yaddala Mukama yagindaga, era sijja kwogera bingi nnyo nga bwefaanana naki, kuba olala nabyogera engeri gyerabikamu omutwe gwayo biki, naye ekikulu kya byonna erina amakufulu mangi, erina amakufulu mangi. Ate dimoni eyo ey'obwavu, essaala we tusaba tezigikosa essaala, naye dimoni ekosebwa ekintu ekikyasinza ogikosa, kugaba ng'okujja mu mutima gwo, era ng'ogaba nga tolaga muntu yenna wabula Mukama Katonda wo, ng'era ye yekka yamanya gwe kyogabye. Tolaze mulirwana wo, tolaze muganda wo, kwegamba nga omukono gumu gugaba ogweno ku kkono, ogwaddyo tegutegeera. Okugaba okwo kukosa nnyo dimoni y'obwavu, kukosa nnyo nnyo nnyo, ng'ate oyamba ono atalina, oyamba ali mu bwetaavu. Ebyo byonna ogenda bimanya ng'ogenze mu ggulu, bimu ku bamalayika bye bakunnyonnyola nga wakatuuka nga bakwaniriza. Ebyo bakunnyonnyola, era bangi bajja kutuuka mu ggulu nga tebalina mayumba we basula. Bangi bajja kutuuka mu ggulu nga tebalina mayumba ge basula, kuba kuno ku nsi nga tebeetegekera. Oluusi nga bakkiriza Katonda ku ssaawa esembayo naye nga tebaafuna budde kuweereza, kubuulira njiri, kusabira bantu, kati ne batuukayo nga tebalina mayumba. Tujjukire Mukama yatugamba ng'ali kuno ku nsi, yali ayogera Mukama waffe Yesu Kristo n'agamba nti mu nnyumba ya Kitange, yayogera mu nnyumba ya Kitange mulimu mansions nnyingi, era n'agamba singa kibadde si bwe kiri yalitubuulidde. Kati ekyo kikulaga woba ogenze mu ggulu, ebyo byonna bagenda bikujjukiza, bagambe ezo mansions z'olaba Mukama waffe yazoogerako, era ekyo yakyogera osoma John chapter 14 verse 2, ekyo Mukama waffe yakyogerako. We yagamba in my father's house there are many mansions, era n'atugana naye agenza otutegekera ekifo ekirungi. Era wotuuka mu ggulu owulira okusinza n'okutendereza amaloboozi amangi nga gaviira ddala eri mu kibuga, era mu kiseera ekyo otandika okubuuza bamalayika n'obagamba ago amaloboozi gavaawa, era wobabuuza ekyo mangu awo bakutwalira amaloboozi gye gali, n'olaba malayika
nolaba nga basinza. Naye ekisinga okwewuunyisa, era kino kyewuunyisa bangi abagenda mu ggulu, alaba abantu be yalese ku nsi nga gye bali balamu, abalaba nga basaba wamu ne bamalayika. Ekyo kimwewuunyisa nnyo. Era asooka kubuuza n'agamba, naye oli n'oli abantu abo bali ku nsi mbaleseeyo. Era bamalayika bamugamba, kwolwo bamalayika lwe bamubuulira ne bamugamba nti ku nsi kuliko abantu bangi abaweereza ba Mukama, abasinza Mukama mwoyo ne mazima, bangi nnyo abali ku nsi, nga okusinza n'okusaba okubeera mu ggulu bakubeeramu, nabo beetabamu, Mukama nga yabawa olukusa. Era tewali gwagaana. Woba osinza Mukama mu mwoyo ne mazima, akuwa okubikkulirwa, akusembeza, omanya ebigenda mu maaso mu ggulu, era nawe mu kusaba obaamu, kuba tewali kyakweka. Mwoyo Mutukuvu akusomesa buli kimu. Era wotuuka mu ggulu, kino kikwewunyisa nnyo n'ogamba abantu abali ku nsi ate ne mu ggulu gye bali mu kusaba ne mu kusinza. Era bamalayika bakikuddiramu ne bagamba abakristaayo abatuufu abasinza Katonda mu mwoyo ne mazima babeera mu kubeerawo kwa Mukama, era okubeerawo kwa Mukama kubeera nabo ekiseera kyonna. Era n'ekirala oyongerawo n'okutegeera nti abakristaayo abasinza Katonda mu mwoyo ne mazima kuno ku nsi mu mwoyo tebatambulira wansi, ebigere byabwe tebituuka wansi, tutambulira waggulu. Era abasitaani abalogo, abasawo abalogo, abagenze wala mu bya sitaani bo bakimanyi nti ebigere byaffe tebituuka wansi ng'abantu b'ensi, tetutambulira ku nsi kuno, ebigere byaffe eri mu bbanga tebituukira ddala wansi. Era abalogo oluusi balina ebyokulwanyisa babagezaako okuleeta n'eddagala naki lwe bakizuula nti ffe tetutambulira wansi, tetulinnya ku ttaka, tetulinnyako. Kuba kuno ku nsi waliwo dimoni ya sitaani gye bayita Pasefoni. Eyo dimoni yevunaanyizibwa ku buli kitonde ekiyitibwa omuntu nga kirinnya ku ttaka. Awo dimoni eyo weekwatira abantu, eyitirira mu bigere wano mu kutambula. Ekyo sinza kinyonyola kati kimalayo, naye kyoba omanya eyo dimoni ffe tetukosa. Bwe tuba tutambulira mu mwoyo ate nga tusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Era bamalayika bakubuulira ebintu ebirala bingi. Era bamalayika bakubuulira n'okubuulira nti ojja kizuula nti bw'ozuula ekyama ky'okusinza mu mwoyo ne mu mazima, ojja kuzuula ekyama ekiri ku byamagero, ojja kuzuula ekyama ekiri mu kubikkulirwa, era ojja kuzuula ekyama ekiri mu kuwonyezebwa. Era bamalayika bakubuulira nti abo abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima babeerawo mu kubeerawo kwa Mukama, era okubeerawo kwa Mukama kubeera nabo. Wonna we babeera okubeerawo kwa Mukama kubeera naye. Era mu ggulu ebimu ku byolaba ebisinga okwewuunyisa nga wakatuuka y'entebe Katonda waffe w'atuula. Eyo entebe eyakaayakana, era gy'okoma ogyetegereza olaba nti teri mu kifo kimu, ebanga esembera y'oli. Olaba nti entebe erina obulamu, olaba nti teteredde mu kifo kimu, ebanga egejja, nebanga etonuwa, nebanga eyeeyongerayo. Buli lw'ogitunuulira otandika okwegamba olaba ebintu bingi eby'enjawulo, olabanga ejja gy'oli, olabanga ekwaniriza. Ate buli lw'ogezaako okutunula mu maaso ga Katonda nga wakatuukayo n'ogezaako okutunula mu maaso ge, otandika okuwulira amayengo ag'ekitangaala ag'okwagala nga gajja nga kwegamba ng'owulira gagala kwera nga tosobola kuyimirira, nga gagala kwera, oba ng'owulira oyagala naggwa wansi. Buli lw'ogezaako okutunula feesi ye owulira nga okwagala kuva eriye nga kungi nnyo, nga kujja nga mayengo, ng'owulira nga empewo ey'amayengo nga eyinza n'okusuula. Era ebiseera ebisinga owulira ekyo ng'onokwakayakana n'okumyasa okulinga okumyasa kw'eggulu, ebyo obutandika obiwulira ng'otunudde mu feesi ye. Ekiseera ekyo ogwira wansi n'ovunnama n'omusinza, ng'owulira tosobola kufuna budde bungi kumutunuulira, kuba buli lw'omutunuulira otandika kuwulira bintu bya njawulo, olaba kala z'enjawulo, olaba okumyasa okw'enjawulo, owulira okwagala, olaba okumyasa kw'eggulu. Era ovunnama n'ozibirira amaaso n'oyongera kumusinza. Naye nga weetegereza obulungi olaba nti amaaso ge ga bbulu, nga bbulu ono ow'omuliro. Omuliro ogwo ogwa bbulu ng'ogwa sitoovu ogwo, amaaso ge gafaanira ddala, naye nga gonna gajjudde kwagala. Enviiri ze olaba nti njeru nnyo, ziringa omuzira. Olaba nti ekyambalo kye kiringa okumyasa kw'eggulu. Lwakuba wano ku nsi okumyasa kw'eggulu tetufuna budde kwetegereza bulungi, naye bw'oba oli mu mubiri guli ogw'omwoyo ogw'omu ggulu, owetegereza bulungi, kwegamba oyambala ogwo omubiri ogw'omuggulu, ebintu bingi ebikyukira ddala. Bw'oyambala omubiri ogwo, ebintu bingi nnyo ebikyukira ddala. Ebintu by'oba tosobola kukola nga oli kuno ku nsi, bw'oyambala omubiri ogwo oba osobola bikola bulungi nnyo.
ebintu bye tasobola kukola wano ku nsi, kuba tulaba mu kitabo ekyo, tulaba mu kitabo ekyo ekya 1 Corinthians, bw'otunulawo verse 1 Corinthians chapter 15 verse 40, watulaga nti waliwo emibiri gy'oku nsi n'eky'omuggulu. Kati njogera ku mubiri ogwo gw'omuggulu. Bw'oba ogwambadde ebintu bingi kuno ku nsi biba tebikosa. Kugamba sitaani talina na wakulumbira, kuba sitaani atulumba tuli mu mubiri guno ogw'ensi. Weyambala omubiri guli ogw'omuggulu, sitaani talina buyinza, teyaweebwa buyinza ku gwo, era tewali kyasobola kukola ne kikwata bw'obeera mu mubiri ogwo ogw'omuggulu. Kati mbadde njogera otula mu maaso ga Mukama, amaaso ge ga bbulu nga bbulu ow'omuliro, enviiri z'enjeru, walaba nti ekyambalo kye kiringa okumyansa kw'eggulu, naye nga walaba nti kirina obulamu. Kwegamba olaba nti wekyetegereza olaba nti kirina obulamu, nga kwegamba olaba nga olaba ekintu oba katugeze ekikankana, nga olaba ekintu ekirina obulamu, ng'olaba engeri y'okukankanira okutonotono. Kwegamba oba olaba nga kirina obulamu, oba okiraba nti nga olamuli nti kiina nga wonaatunira, oba omutima nga gukuba oba mawuggwe ng'ogatunidde, olaba nga kwegamba omuli olaba nti kiramu, ekyambalo kyoba olaba nti kiramu. Era bamalayika bangi batandika okukubulira ebintu bingi, naye nga mu byo byonna bamalayika bakubulira nti tulina kuno ku nsi tulina okwewaayo eri Mukama 100 ku 100 ffenna. Era bamalayika bagamba ebintu tulina kwewaayo eri Mukama 100 ku 100 ogenda mu ggulu. Mu kiseera ekyo abantu bangi batuuka mu ggulu bagamba bamalayika banne kino tekisoboka, era bamalayika bwe bagambira nti kisoboka, kubanga kisoboka era kyangu. Era bamalayika bagamba okibeerera ekyangu gw'olina kutunuulira kulaba nti tokweka kibi kyonna mu mutima, era olina kwenenya nga wakukola ensobi, era n'olaba nti oziba amakubo gonna omulabe sitaani gayitamu okutwala mu kibi ekyo. Era bamalayika bagamba ekirala, ofuba okulaba nti buli kiseera omutima gwo guli mu kifo ekituufu maaso ga Katonda, nga tokweka kibi kyonna kyonna, era weeyawula ku kibi kyonna. Oba kikwetagisa kufiirwa mikwano, oba kikwetagisa kweyawula ku bantu, kwegamba bobadde olanga bakuyamba naye nga mu butuufu sitaani bayitamu okutwala mu makubo amakyamu, bamalayika bagamba kasita weeyawula ku ebyo n'otakweka kibi kyonna mu mutima, w'okizuula nti kisoboka okwewaayo eri Mukama 100 ku 100. Era bamalayika bakubulira nti buli okola ekibi tandika okutunuulira emitendera gy'oyisemu okukola ekibi. Ojja kulaba waseeredde olyoka okola ekibi, ojja kulaba waseeredde sitaani we yakwatidde akatego. W'omala okwetegerezaawo otandika okwewala ekyo, era weeyawule ku by'okwegomba by'ensi eno. Mwoyo Mutukuvu waali aba akuyambako. Era n'ekiraba bamalayika bakubulira nti Mwoyo Mutukuvu ayogera naawe mu mutima gwo okulaga ekituufu, n'oba ogenda kwonona owulira mu mutima gwo nga Mwoyo Mutukuvu akyagamba tokola kino, tokola kino, tokola kino. Kati gy'oka omugondere ekyo Mukama kyagamba, Mwoyo Mutukuvu akukulembera n'akutuusa ku kkubo ettuufu. Naye okukweka ekibi mu mutima, ekyo kye kiddugaza ekyambalo kyaffe, ekyo ekyambalo kye twafuna ne twakkiriza Yesu Kristo. Naye bwe twenenya, Mukama atunaaza ekyambalo ekyo ekyeru, akinaaza n'omusaayi gwa Yesu Kristo, ne kitukula ne kiba nga tekirina bbala, kuba Mukama waffe Yesu Kristo agenda kujja okutwala ekkanisa etalina bbala, ekkanisa yeggwe. Era nga we nabagambye, ne bamalayika bakubuulira nti osobola okumala emyaka 5 oba 4 ng'oweereza Mukama, naye singa otambulira mu kibi, ekibi ne kibeera munda mu ggwe n'oteenenya, singa Yesu Kristo akomawo ku kiseera ekyo, singa okunyakulibwa kubeera mu kaseera ako nga tonneenenya, oba ogenda mu muliro, kubanga ekibi ekikubeeramu oyo abeera sitaani, kibeera kitundu kya sitaani. Ate sitaani takkirizibwa mu ggulu, takkirizibwa mu ggulu sitaani. Ensonga lwaki olina okwenenya n'omumwago n'oyatula, ate mu mutima gwo n'oyatula eri Mukama, era n'omukaabirira akusonyiwe, n'omukabira akusonyiwe, n'omalira n'okiwa obudde nga weenenya mu mutima, ng'era wejjusa ky'okoze, n'omusaba akunaaze n'omusaayi gwe akutukuza. Era buli ddakiika, buli kiseera, buli lunaku n'obeera ng'okebera omutima gwo n'olaba omutima gwange guyimiridde gutya ne Katonda. Era kibi ki kyenkwese mu mutima kyeŋŋanya okweyawulako. Buli kkubo ly'omanyi omulabe sitaani lyakosa okutwala mu kibi n'oliggala, olwo Mukama aba agenda kuteekako ekisa, ye atuyambe tuve mu kibi. Kino sitaani akimanyi nti teri kibi kinene, teri kibi kitono. Ekibi kiba kibi. Ekibi kitibwa siini. Siini, ekibi mu bujjuvu bwakyo, siini kitegeeza Satani in nature.
sin, Satan in nature. Kati wobeera ye Satan n'obamu ekibi kitono aba ali munda mu ggwe, kati ye takkirizwa mu ggulu, kati aba akimanyi oba olina kugenda mu muliro. Oba olina kugenda mu muliro. Bwe tukweka ekibi mu mutima tuba tulimba, tuba twerimba, ne tusaba ne tusinza nga tulina ekibi mu mutima, tuba tujja kugenda mu muliro. Tuba tujja kugenda mu muliro. Ekyo Sitaani akimanyi. Ekyo Sitaani akimanyi. Buli omu agenda kumira mu maaso ga Katonda bw'omu. Tugamba nti pasita ye ng'akola bw'ati, gundi gwe tuweereza naye nga ye akola bw'ati, oli omulokole ng'akola bw'ati. Ogenda kumira wekka mu maaso ga Katonda, eggwe ne Katonda. Ogenda kumira wekka, tagenda kugeraageranya na muntu yenna, wabula agenda kulaba omutima gwo. Eggwe naye weenenye leero, agenda kukusonyiwa buli kimu. Kebera omutima gwo mu buli kimu ky'okola, olabe gusaanidde mu maaso ga Katonda. Tetulina kulwawo kwenenya. Wozuulira nti okoze ensobi, weenenya amangu ago kuba okyalina omukkosa, okyalina Mukama akyakuwadde akakisa. Naye obulamu bw'ensi w'obuvaamu bw'oti, akakisa oba tokyakayina, akakisa oba tokyakayina ova mu bulamu bw'ensi buno. Tujjukire Mukama kyatugamba bwe tulaba mu kitabo kya Matthew 24:42. Tulaba Mukama atugamba nti buli kiseera tubeere nga tutunula, kubanga tetumanyi lunaku ki Mukama lwagenda okukomawo. Ekyo tukira mu Matayo 24:42. Tubeere nga tutunula ekiseera kyonna nga tulaba, kuba tetumanyi lunaku ki lwagenda kukomawo. Era ekkanisa yonna gy'olimu, oba nga oli musumba, buli kiseera beera ng'oyita abantu abagala okuwayo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo. Waliwo abantu abajja ne basaba mu kkanisa naye nga tebawangayo obulamu bwabwe, nga buli lunaku ajja n'asaba buli lunaku, naye nga so nga alina okwatula n'abuwaayo, olwo munda mu ye n'atandika okuwulira bukiseera omutima gumugamba tokola kino, weegendereze kino. Ebyo tebibaawo nga tanakkiriza Yesu Kristo. Okwonoona alaba nga kya bulijjo, naye amala kukkiriza Yesu Kristo n'atandika muli okulaba nti sirina kukola kino, saanidde kubeera mu kifo kino. Kati buli kiseera tulina okuyita nga abantu bajje baweeyo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo, baatule Yesu Kristo nti ye mulokozi wange. Era oba owulira ka audio kano nga tuyatulanga Yesu Kristo, sooka na kwenenya ogambe Mukama nga Yesu Kristo, nzikiriza nti ndi mwonoonyi, nsaba onsonyiwe, weenenye ebibi byo byonna mu maaso ge. Obimanyi byobadde otambuliramu, weenenye mu mutima gw'omugabe Mukama nsonyiwa, nkola kino, badde nkola ne kiri, nsaba onsonyiwe, onaze n'omusaayi gwo, ontukuze. Era obeere Mukama wange, obeere omulokozi wange ow'omutima gwange okuva olunaku olwaleero. Ompa obusobozi okubeera n'enkolagana naawe, era osangule erinnya lyange mu kitabo eky'okufa, owandiike erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu, era ompeereze Mwoyo Mutukuvu ankulembere mu bulamu bwange, mu lugendo lwange olw'okugenda mu ggulu, olugendo olw'okugenda mu bwakabaka obw'ekitangaala. Ebyo ebigambo olaba nga kagambo katono, naye oba otandise olugendo, enkolagana munda mu ggwe oba ogirese ne Mukama, otandika okubeera mu mutima ng'olina by'otayagala kukola, olina by'ovaako, essanyu litandika okujja gy'oli. Era oba ng'oli mu kkanisa nga tebabuulira kwenenya, teboogera ku kibi, teboogera ku butuukirivu, teboogera ku kuyita abantu kujja kwaniriza Yesu Kristo mu mitima gyabwe, mu mutima gwo oba okimanyi. Bw'oba mu kkanisa weebuuze, ekkanisa eno gye ndimu enjiri gye mbuulira baayagala ngende mu ggulu, oba baagala nzijenga wano naye olunaku lwe naafa ate ngende ndabe Mukama nga tebamumbuulirako. Weebuuze buli mu mutima gwo, ekintu ekyo boogera kwenenya. Era weebuuze muli singa ova mu nsi olunaku lwaleero, ekkanisa eyo ekuyambye okgenda mu ggulu, oba ekuyambye okubeera omu ku bantu abajja ku kkanisa n'osaba n'oyambala bulungi, ekuyambye okgenda mu ggulu. Era mu kulabako ekkanisa gy'osabiramu mukola amagoba mu bigambo by'obutuukirivu, mu kulabako olaba nti buli mwaka olaba nti mweyongera okubeera butuukirivu, olaba nti mweyawula ku kibi mu kkanisa, oba gw'olaba omulabe Sitaani yasinga okubeera mu kkanisa eyo, gwe ki ky'olaba mu mutima gwo Mukama kyataddemu? Oyagala kgenda mu kkanisa, oyagala kgenda mu ggulu. Ogenda mu kkanisa si kibi, naye wala mu mutima gwo nga ddala ekkanisa gy'ogendamu balina ebigendererwa byabwe birala, kusolooza ssente, kujjuza abantu, byamagero bibaliko, naye si kugenda mu ggulu ng'oli empuliriza. Olunaku lumu ogenda kumira mu maaso ga Mukama Katonda, ojja kujjukira olunaku luno, ojja kujjukira ebigambo bino, weenenye weeyawule ku buli kibi, ogenda kumanya Mukama Katonda, ebyamagero ojja kumanya ne by'otalowoozangako. Amazima gali nti wona agenda mu ggulu, bamalayika bagenda kukubuulira nti abasumba bangi ku nsi be tulaba,
abatuufu gye bali naye n'abangi abasinga obungi bateekateeka myoyo kugenda mu muliro olw'ensonga baakola endagaano ne sitaani nga baagala ettutumu nga baagala abantu abangi baagala ekkanisa ennene sitaani n'abibawa ebyo naye basirikidde ebyama balina amaziga ku mitima kubanga emisana babibuulira ekiro ne bagenda ku ntebe ya sitaani ne batuula naye era bakimanyi mu mitima gyabwe naye bambi tebabulidde bantu era basaddaaka abantu b'ekkanisa byenjogera mbimanyi byenjogera si byakuteebereza naye nga nabo bambi tulina basabira beegomba obugagga ne beegomba ettutumu omulabe sitaani n'abibawa naye n'atwala emyoyo gyabwe ate abasaba emyoyo gy'abantu abali mu kanisa bangi be bakuteekako emikono mu kanisa babateekamu mizimu bangi ku kanisa babaliisa ebintu bye batamanyi naye obutamanya tebutugisaako musango weenenye weeyawule ku buli kibi tokweka kibi kyonna mu mutima gwo tambulira mu butuukirivu sabira ku kanisa ennamu mu mwoyo ng'okyayina akakisa era abamalayika otuuka mu ggulu ku bimwe bye bakulaga bagamba otunule ku nsi amaaso go ne bagaggulawo n'olaba ku nsi enzikiza era bw'olaba enzikiza obuuza bamalayika nti obudde bwa kiro ng'enzikiza ennyingi bamalayika bagamba nedda obudde si bwa kiro wabula enzikiza gy'olaba ku nsi kye kibi ky'abantu buli abantu we beeyongera okwonoona ekizikiza kikwata ku nsi naye mu kizikiza ekyo ate olengeramu emmunyeenye ennyingi ezaaka awo be bantu ba Katonda basinza mu mwoyo ne mu mazima era ekyo ekyaka kye kyambala ekyeru kye bambadde mu mwoyo buli ekibi gye kyeyongera ku nsi enzikiza ekwata ku nsi era enzikiza mu kiseera kino nnyingi nnyo era yeeyongedde nnyingi nnyo yensonga lwaki gwe asinza Mukama mwoyo ne mazima olina ekitangaala ku ggwe ekyaka yensonga lwaki oyo asinza Mukama mwoyo ne mazima ne bwajja waali n'akubulira enjiri owulira omutima gwo ng'owulira emmere y'omwoyo owulira nti ddala akutwala mu ggulu owulira ddala nti waliwo enkolagana ggwe ne Katonda yatonda eggulu n'ensi owulira nti bakwagaliza genda mu ggulu si kusolozaamu na ssente na bintu birala wabula owulira nti ofuna emmere y'omwoyo gwo owulira nti omwoyo gwo gufuna emmere tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya eggulu gye liri lya ddala egeyeena gyeri ya ddala omuliro gye guli naye osobola ogwewala twenenye tutambulire mu butuukirivu twenenye tutambulire mu butuukirivu wotuuka mu ggulu bamalayika bagenda kukolaga omuti ogw'obulamu ogwo gwali mu nnimiro ya Eden, Garden of Eden bamalayika bagenda gukulaga buli kimu Mukama kye yatusuubiza ogenda kiraba buli kimu Mukama kye yatusuubiza ogenda kiraba Mukama waffe Yesu Kristo akaaba kuba buli lwetambulira mu kibi omuntu yenna buli lwatambulira mu kibi ddala oyo yakkiriza Yesu Kristo bw'otambulira mu kibi nga tewamukkiriza obanga addamu omukomerera emisumaali buto munda mu ngalo ze buli lwotambulira mu kibi Mukama akaaba nga kabira emyoyo gyaffe kuba alaba nti tulimbiddwa omulabe alaba nti mwoyo wa atubuulira naye tuli bakigala tuli bamuzibe tetuwulira yensonga lwaki tetulina kusalira muntu yenna musango bwe tuba nga tuswala okwogera nti tugobera Yesu Kristo n'okubuulira enjiri ne Mukama waffe naye tajja kwatula linnya lyaffe maaso ga kitaffe naye leero buulira Yesu Kristo buulira enjiri oba osobodde mu bigambo naye tugibuulire ennyo ate mu bikolwa Yesu Kristo ajja kwatula erinnya lyo maaso ga Katonda kitaffe bagenda kukusanyukira kubanga ojja kuba muwanguzi ng'otuuse mu ggulu ekirala w'otuuka mu ggulu bamalayika balina ekintu kye bajja okulaga bamalayika bajja okugeza bajja kukulaga nti okugaba ng'okujja mu mutima gwo ng'ogabira omuntu oyo atayina okugeza bamalayika bayinza okukulaga nga ennyumba basobola okukulaga ennyumba ne bakulaga omukristaayo asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima era bw'obeera mu mwoyo tebakugamba nti yasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima gwe kennyini omulaba olaba ekyambalo kyayambadde mu mwoyo nga kitukula nga kyakayakana n'omulaba ng'ava mu nju ye okugeza oba nga mwavu talina ssente naye ng'ate mukwano gwa Katonda nnyo osobola omulaba ne bamukulaga ng'atambula ku luguudo ate ne bakulaga omulala omukristaayo naye ng'asinza Katonda mwoyo ne mazima ne bamukulaga ate ye nga ayina oba katugeze ssente oba ekintu ekirala kyonna kyasobola okugabanako n'omulala
nga teyayina. Kati ono omukristaayo ayina, bw'agenda n'ayamba oli atayina gw'atamanyiko wadde naye nga kijja mutima gwe, ono gwe bayambye waba tanaba kwebaza oli amuwadde, oluusi mutima gwagamba Mukama ekitiibwa kikuddire, weebale nnyo Mukama, ekyo wakyogera mu ggulu. Malayika eno ey'omuntu oyo gwe bawadde weewulira nga yeebaza ng'agamba ekitiibwa kidde eri Mukama, era neyeebaza Mukama kuba bakimanyi omuntu oli tamuwadde kubanga ye nga ye, wabula amuwadde kuba omutima gwe gwakwatibwako Yesu Kristo n'afuna okwagala kwa Kristo, n'afuna obulamu bwa Kristo, n'afuna omwoyo gwa Kristo. Kati ono gwe bawadde abadde talina bwe yeebaza, malayika we afuuwa omulere mu ggulu ne baguwulira. Kati mu ggulu we baguwulira wabawo malayika omulala naye bw'aguwulira atandika okuyimba ennyimba ezitendereza Mukama nga bw'ayogera amannya ga Katonda, nkugamba ng'ayogera ekitiibwa, osaanidde Mukama. Malayika oyo bw'ayimba n'abalala nga bamwegattako nga basinza nga batendereza, kwaya yonna yonna yo mu ggulu ng'ebeegattako. Kati nga mu ggulu wabayo okutendereza okw'amaanyi n'okujaguza olw'oyo omuntu omu awadde okuva mu mutima gwe, kubanga Katonda kwagala, alaze okwagala. Era ekyo bamalayika bakikulaga ng'otuuse mu ggulu, era ne bakulaga abantu abeebaza Katonda. Ekintu ekyo Katonda kimusanyusa nnyo. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bwe yawonya, waliwo be yawonya abagenge baali 10, tulaba balina waliwo be yawonya naye omu yekka yakoma omwebaza. Kati tujjukire tulina okwebaza Mukama buli kiseera olw'omukka gwe tussa, olw'obulamu bw'atuwadde, olw'ekisa ky'atuwadde, kubanga tekisaanira faani ababuulira ekigambo kye, faani abatasaanidde, ffe abatasaanidde, naye n'atuteekako ekisa kye, n'atwesiga n'ebigambo bye, n'atwesiga n'ebyama bye, n'atuwa okubikkulira n'okwolesebwa, ffe abatasaanidde. Y'ensonga lwaki ogenda mu ggulu bagenda kuyita muwanguzi, bagenda kukusanyukira. Leero omukristaayo yenna bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno ojja kulaba ebintu ebyefaananyirizaako ebyo n'ebirala bingi nnyo, era ojja kujjukira olunaku luno. Era ojja kwogera ogambe nawulirako ku bigambo weebiti ne weebiti. Osobola okuba nga obuludde leero oba ng'obadde obuwulira mu babuulizi abalala bonna, naye ng'ekisinga obukulu tokweka kibi kyonna mu mutima gwo, weenenye. Buulira ekigambo kya Katonda, oba kisoboka mu bigambo, naye ate tukozese nnyo n'ebikolwa. Mukama bakuume, mbaagala nnyo. Njagala tusisinkane mu ggulu, kuba tulina akakisa ffenna. Mukama bakuume.